Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala eddagala lye mbaleetedde eddagala eriyitibwa kadaali bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Olunaku olwaleero mbaleetedde kadaali bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Kadaali kitonde nga ebya bulijjo nga bw'onaalaba omuti ogwa bulijjo, naye kadaali nagwo gukula ng'akati. Akati kakula bulungi nnyo ne kawanvuwamukko. Bw'atyo bw'akula, asimbibwa bulungi nnyo n'akula, ayitibwa kadaali. Kadaali oyo ddagala nnyo nno. Kadaali ddagala nnyo. Okusookera ddala kadaali oyo gwe wenna gwe omwana omuwala omukyala osobola omukwata bulungi nnyo nga bw'omulaba n'omuyenga mu bbaafu n'obeera ng'onaabako. Kadaali oyo mulungi nnyo. Obeera omunaaba togattamu ddagala lingi. Ekinene ennyo osobola okussaamu eddagala eddala, okugeza osobola okussaamu kayaayaana n'olweza bimala n'ossaamu n'oyo kadaali n'obuyenga mpola n'obeera ng'onaabako. Kijja kuba kirungi nnyo naddala ggwe omwana omuwala. Ekintu ekirala, kadaali oyo mulungi nnyo okumusiba mu kamooli, okumusiba mu mulyango gw'ennyumba. Kadaali mulungi nnyo okumuteeka n'omusiba mu mulyango oguyingira mu nnyumba. Osobola omuteeka mu kamooli nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Nze waka we gye nakulira mu kyalo, kadaali oyo yakula mwali mu mulyango. Bingi bibateekanga mu mulyango omwo eby'enjawulo ewaffe mu kyalo. Kati kadaali oyo mulungi nnyo. Ekisooka, bw'omuteeka mu mulyango oguyingira mu nnyumba, agoba ebisiraani, agoba emizimuzimu egyo egitali mirungi egyandiyingidde mu nnyumba, n'obuwundo bwennyini nabwo era obuwundo tebutera kwagala kadaali oyo, n'ebintu ebitali birungi okuyingira mu nnyumba ebyo emizimuzimu, ebintu ebyo ebisinga okusumbuwa abantu, kadaali oyo abisitopinga obutayingira mu nnyumba. N'ekintu ekirala mu abaana abawala, kadaali oyo w'amaanyi nnyo ku mmwe abaana abawala. Kadaali oyo w'abeera mu nnyumba, ebiseera ebisinga abaana abo abawala abava mu nnyumba eyo tebatera kubatwala butwazi, batera okuleeta abasajja baabwe ne babanjula mu maka ago. Ebiseera ebisinga singa obeera okozesezza kadaali oyo mu butuufu bwayo n'omukozesa bulungi, n'aba nga mu mulyango mwali, n'obeera ng'ogwa omwana omuwala ng'omunaabanaabako mpola, kadaali oyo mulungi nnyo. Ebiseera ebisinga gwe omwana omuwala tebakutwalirawo butwalizi ng'abaana abawala abasinga, babatwala butwazi. Omusajja n'alema n'okukyala ewaka, n'olema n'omuleeta omwanjula mu bazadde bo. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba kadaali oyo mugezaako mukozesa, kijja kuba kirungi nnyo naddala mu abaana abawala abatannaba kubeera nga mugenda mu basajja, kwegamba mu abaana abawala abavubuka myaka 15, 17, 18, kadaali oyo mumutunuulire nnyo, ajja kuba abayambako. Kadaali bw'atyo bw'afaanana mu nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tutunuulidde kadaali bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.